Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku lwa njagadde tuyige enfumba gy'ofumbamu ennyama. Ennyama eno tugenda gifumba mu maaso eyo tutooleko eya boira tusigaze ey'okusiikako omu tufumbiremu n'obummonde obuzungu. Kati funa ennyama yaffe nga bw'ogiraba, gisaleesale, salasala bu piisi bwe weetaaga bw'ogenda okubeera ng'ofumba. Tugenda kufumba ennyama eno. Ekisooka tugenda kuba nga tufumba tutooleke eyooyo atalya nnyama nsiike, tugeze osobola okuba ne mukadde we waka ng'alina puleesa ne ssukaali nga tayagala bisiike, osobola okufumba bulungi nnyo ennyama eyo n'omutoolerako esigadde n'obeera ng'ogisiika, kuba olw'ensonga ate mubaamu abaana abato bano myaka 8, 10 ng'ennyama bagamba ennyama wengirya enkuba ebirogologo, ennyama ensindukiriza emmeeme, ebiseera ebisinga oba oteekeddwa ogisiikako n'asobola oggirya. Kati tuteekemu, tugitadde mu ssefuliya, teekamu obutungulu nga bw'olabye, oteekemu ne galiki wano ng'ogenda giteekako. Tugitadde mu bokisi, tugiyita pressure cooker, pressure cooker. Tutaddemu obutungulu ne tuteekamu ne galiki ne tuteekamu n'omunnyo, tutaddemu amazzi nga bw'olaba. Weetegereze kyenkola nawe ky'olina okukola. Amazzi olaba gentaddemu, kati amazzi ago egenda kutokota, agasigalamu yagenda okubeera ssupu era ejja kuba eyidde bulungi. Kati tumaze ogiteekako, yiyo eyidde bulungi. Kati funa akasefuliya akalala ebbali otoolereko omuntu oyo atalya bisiike. Olaba mutoolereko, kati nga nze nina mukadde wange talya bisiike olw'ensonga nti sukaali wamu ne puleesa, kati tabirya ebisiike. Ddira akasefuliya akalala sayirasayiramu ennyaanya entonotono, oteekemu ne green pepper nga bw'olaba, beera ng'oyiwamu enva ze zagenda okubeera ng'alya. Kuba jjukira mu kusooka twataddemu obutungulu wamu ne galiki nga tugenda ziteekako, ne tuteekamu n'omunnyo. Omunnyo ogwo mukulu nnyo oguteekemu nga waakaziteekako gusobole okuyingira mu nnyama omwo, wamu n'obutungulu nabwo buyingire mu nnyama wamu ne galiki. Kwegamba ogenda okuluma ekifi ng'owulira kirimu omunnyo, kirimu ka galiki wamu n'obutungulu. Kati tuli mu zitoolako ez'oyo atalya bisiike, nga baamugaana ebisiike oba nga yennyini yabyeggyako nga tayagala bisiike, mutoolereko ezize. Kati ffe tusigazzaamu ezaffe, tulina ozisiikako olw'ensonga tulina abaana bano abalya ennyama bw'etyo ne basindukiriza emmeeme, olw'ensonga nti ennyama etali nsiikeko eyo gye bayita eya boyiro, ebiseera ebisinga abaana abo abagiyiza obukulu ebasumbuwa okugirya. Emusindukiriza emmeeme sinakyo nti asobola n'okusesema. Kati obeera oteekeddwa okuteekamuko ku birungo. Kakati ku eno gye tutoddeko teekamu omudalasini, gye tutoddeko ey'ono atalya bisiike, teekamu ku mudalasini nga bw'olaba. Kati ogiraba ndowooza, giteeke ekkaliro ebeere ng'etokota mpola mpola. Onaagenda ogiggyako, bijja kuba byonna biyidde bulungi by'otaddemu oluvannyuma, naye nga yo yayidde dda, ennyama yayidde, just tutaddemu ku nnyaanya ne green pepper wamu n'omudalasini. Kati ebyo by'oyo atalya bisiike tubitadde ebbali biwedde. Tukendezza omuliro nga bw'olaba, ebeere ekkaliro akatini ennyo, ebeere ng'eboobera buboobezi, efune akawoowo ako akalungi, agenda oggirya nga mpoomu. Eyo ya boyiro ya mukadde waffe atalya bisiike. Kati tugenda kutandika eyaffe. Eyaffe tugenda gisiikako. Tunula bulungi ggwe omukyala olabe wano, naawe omukozi ali ewaka. Kati ggweyo gifumbe bw'oti. Bw'emala ogiteeka ebbali ng'eyidde, kati funa essefuliya endala tugenda kusiika. Teekamu kaabutto akatintini nga bw'olaba. Kabutto kabeere katini nnyo olw'ensonga nti ennyama eno ebeera ensiikeko, teetaaga nnyo butto mungi. Kabeere katini nga bw'okalaba kaabutto kaba kamala ako. Kuba ennyama eba n'amasavu. Ffe kye twagala wano kwe kugisiikako. Abantu bano be tuba nabo ennyama beetera okusindukiriza emmeeme ye eya boyiro nga bagiridde, babeere nga basobola okugirya. Teekamu obutungulu, oteekemu omudalasini gwegwo. Kati ebyo ebirungo biyambako ennyama eno okutta akasu kaayo n'efuna akaswa akalala, n'ebeera ng'akasu kaayo katono nnyo
Ono omwana agamba nti ennyama ensindukiza emmeme abeera gyagirya bulungi. Teekamu galiki, tutaddemu obutungulu, omudalasini ne galiki wamu n'entangawuuzi tozeerabira. Entangawuuzi nkulu nnyo, giteeka mu nnyama oba mu nva zonna, nungi nnyo nnyo nnyo. Omala teekamu ennyaanya. Ennyaanya kola nga ziwerakokko nga bw'ozirabye, ku lw'ensonga nti ennyaanya ze zikola kasupu ne kabeera akawoomu. Ennyaanya teekeramu ddala, kisinzira bungi. Bw'omala teekamu kaloti waffe, kaloti omulabye naye muteekemu, naye mulungi nnyo mu kukola kasupu. Kaloti oyo akyusa kasupu kano ne gatabeera mazzi. Abasinga nga omumbira bafumba enva ne gabeera mazzi, nga mazzi nga ne mu seffuliya wansi olengerayo. Bw'omala teekamu green paper waffe muteekemu, bye tuli mu kusiika, tusiika birungo bye tugenda okuyiwa mu nva ziri. Ennyama gye twafumbye nga ya boyiro kati tugenda kuyiwamu ebirungo ebyo. Awo ekitegeeza eba efuuse nki? Nsiike. Kati akanzaali teekamu ssimba, bamuyita ssimba mbiri, keeko koba oteekamu. Kalungi nnyo akanzaali ako ke bayita ssimba, kalungi nnyo nnyo. N'oba olina alusobera osobola okkalya, olw'ensonga oba tojja kkawulira. Teekamu ako akasaanidde akanzaali. Kati bw'omala okuteekamu akanzaali ako, nkusaba funa akalala ke bayita Royco tube yooyo. Kati ennyama twafumbye kisinzira bungi, kati tutaddemu bu Royco tube bubiri bwe tutaddemu nga bw'olaba. Bw'omala teekamu ka asmart, teekamu katinitini. Kati obwo buyamba nnyo okuzitoya enva. Teekamu ne Royco nga bw'olaba, naye teekamu mutinitini. Kati awo otabule. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo, enva zigenda kubeera nva nga mpoomu singa onaba ozifumbye bw'otyo nga bw'olabye. Mukitegeera kwegamba kijja kwanguyira. Omala oteekemu ku munnyo. Omunnyo teekamu mutono kuba jjukira mu kusooka nga tutokosa enva ziri twataddemu omunnyo. Kati wano mu birungo olina okubeera ng'ojjukira teekamu otunnyo tutono oba obutateekeramu ddala, olozeeko nga omaze obbiyiwamu. Kakati teekamu obummonde bwaffe obuzungu, tugenda busiikira mu nnyama, tugenda buteeka mu nnyama. Teekamu obummonde obuzungu bw'osobodde okufuna nga bw'olaba. Njagadde tubusiikire tubugatte mu nnyama yaffe, buba buwoomu nnyo nnyo nnyo. Kati obummonde obwo bano abaana abatalya nnyama abo kwe babeera balina okutandikira omuwa akammonde n'akalya, n'oguddako n'omuwa kasupu, oguddako n'alira ddala n'ekifi, atandikire ku kammonde ako k'ofumbidde mu nnyama. Mukitegedde mu abalina abaana abagamba nti sirya nnyama, ennyama embutule, ennyama ekola biki, beera ng'ofumbira obummonde mu nnyama, obummonde bw'atandikirako. Kati bw'omala ebirungo byaffe bibyo tubiyiye mu nnyama yaffe, tubiyiye bulungi nnyo ebirungo bye tufumbye tusiise, ndowooza ogirabye ennyama yaffe yeeyo. Kati beera ng'ogitabulamu, ebirungo byegatte bulungi. Kati awo kiba kiwedde. Kati awo ky'olina okukola beera ng'ozzabuza ku muliro etokote, n'akammonde kaffe kali ke tutaddemu kasobole okujja obulungi, ate kasupu awo kabeere nga kayingira mu kammonde ako. Kammonde okalaba ndowooza. Kugambye akammonde ako kakulu nnyo. Bw'oba olina abaana abatalya nnyama, nze baana bangi benjigiriza okulya ennyama naye nga bajja bagamba nti ennyama sigirya, ennyama ensindukiza emmeeme, bwe bityo. Naye kati bagiriira ddala. Olina okufuba okulaba ng'ogifumba bw'otyo. Ekirala atandikire kammonde, bw'ava kammonde adde ku supu, bw'ava ku supu atandike ekifi. Olaba ndowooza supu waffe nga bw'afaananye bw'atyo. Mulungi nnyo, omuwuutako n'owulira ddala nti kasupu kawoomu. Oluma ekifi ky'ennyama n'owulira ddala nti kifi kya nnyama, kirimu omunnyo bulungi, kagaliki ng'okawulira, katangawuzi ng'okawulira, n'akatungulu. N'olwekyo enva zaffe nga bw'oziraba ziwedde okufumbibwa, beera nga ojjula ng'owa abantu bo. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Mmwe abakyala abafumbira abaami bammwe, nammwe abakozi, nammwe abaana muyige engeri gy'osobola okufumbamu enva ezo nga bw'olabye. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo ng'enva bw'oziraba. Akammonde ako kakulu nnyo, beera ng'okafumbiramu. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Suubira mukirabye, muyize enfumba gy'osobola okufumbamu enva ezo. Weetegereze viidiyo ne bye njogedde obeere ng'obigoberera
bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.